Mbabazi akubye olukiiko lwa bannamawulire mbagirawo ng'ategedde ebivudde mu musango guno. Agambye nti akkiriza ensala y'abalamuzi bano omwenda era n'ategeera bulungi bye badde bayitamu. Mbabazi ono agambye nti ebyogeddwa abalamuzi nti teyaleeta bujulizi bumala mu kkooti kituufu oluvannyuma lw'okubategeeza nti obujulizi bwe bwabbibwa abantu abaamenya ofiisi y'abapuliida be. Wabula era kinogaanyizza nti obujulizi bwe buli mu bantu kubanga ebyogerwa byonna byakolebwa. Wabula yeewuunyizza nti mu nsala yaabwe abalamuzi bonna teboogedde ku kya kumenya ofiisi z'abapuliida be, mwagambye nti abazigu baatwala obujulizi bungi ddala. And I was surprised the court did not acknowledge it, is the fact that we had raids into the chambers of the two firms that we are using as our workplaces. Those were the chambers of Mwema and Company Advocates and Chiboneka, Nyanzi and Mbabazi Advocates. Mbabazi agambye nti oluvannyuma lw'okubba obujulizi bwe bapuliida be baali basazeewo okujja enta mu musango guno, oluvannyuma lw'okuboogereza ennyo baasalawo okuddamu okwetaba mu byonna, era agamba nti bakoze kyonna ekisoboka okwanika n'okulaga emivuyo egyali mu kulonda kwonna. Mbabazi wano wagambidde nti oluvannyuma lw'omusango guno okufundikirwa agenda kutuula ne banne bwe bali mu lutalo luno bateese okulaba ekiddako mu nteekateeka zaabwe. The ruling by the Supreme Court marks the coming to an end of an era in this electoral process, but will not mark an end or the end of the growth of democracy in this country. Whatever the outcome, my relevance in matters of political governance will not diminish. Mbabazi akikkaatirizza nti bo nga banna Go Forward ne TDA basanyufu bya nsuso nti ensi yonna erabye amazima n'emivuyo egyetobeka mu kulonda kwonna n'okubba ssaako n'okutyobola eddembe ly'obuntu eryali mu nteekateeka y'okulonda. Agamba nti ne kkooti eraze bulungi nti bino byonna byaliwo okusobola okubalemesa okuvuganya mu kulonda kuno. The courts have talked about this many times. In the previous petitions, the amicus curiae have talked about it, the amici, because I think they were being looked at maybe, although they acted collectively, but they were looked at as individuals. The law professors from the law school at Makerere University, they have talked about it in their opinion. This is something that has been pending rectification for a very long time. Mbabazi wabula asabye ebitongole by'okwerinda okukomya okulwanagana n'okukwata okussaawo embeera ey'obunkenke mu ggwanga nga batiisatiisa abantu. Agamba nti bano balina okuwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa nga baleka buli muntu okuzannya ebyobufuzi mu ngeri ennongamo era eweesa eggwanga ekitiibwa. Mbabazi agambye nti agenda kukolagana n'ekibiina kyonna ekirwanirira enfuga ennungi wonna mu ggwanga.